haqqul muslimi ala almuslimi sit toge hadisi tujitwale mu bulamu bwaffe tugiteeke mu nkola tumanye nti buli musiraamu atuvunaanibwako ebintu bimeka mukaaga oba bitaano mu byo idha daaka faajibu wakuyita ennaku zino batuyita ku hafula batuyita ku mbaga batuyita ku hakiika batuyita haji yakomyewo musiraamu bugayanukula idha marida omusiraamu aba akoze ki faudu alwadde ensonga eyo nkulu faudu mulambule omusabire ne kudduwa kigambo ekyo kikulu nnyo oli oyinza okutuukawo olw'omukwano gwakuyinamu n'obulamu ne bukola ki ne budda n'edduwa gy'ogenda n'afunamu kaweerero n'egundi azze alhamdulillah idha maata fashayi'uhu bw'aba afudde genda okole ki weeyolere ku mpeera abantu tebamanyi nti okugenda okuzika abantu babagenze kuyo omumanyi oba tokola ki mulimu wa idha stansahaka fa ansihu bw'aba akusabye okumubuulirira beera ng'okola ki omubuulirira nebaamu n'ekigambo idha atasa fahamida Allah fashammitu bw'aba yasimudde n'aga alhamdulillah muddemu omugayi yarhamuka Allah yakuddemu yahdikumullah gwega agaye nti alhamdulillah yarhamuka Allah gwe muddemu amuwulidde yarhamuka Allah yaddemu yahdikumullah wa yuslihu balakum hadisi eyo tugiteeke mu nkola abasiraamu hadithi nkulu nnyo abasiraamu ebintu ebyo babivaako babigayaliridde yentanda yange gye mbawadde olwaleero insha Allahu taala